Delta TV tukole ndisaba chini mayanja olunaku bwe olwokusatu totuuza bwongo abali ku mikutu gwa totuuza bwongo mwe bali kubeerako mutugoberere Delta TV tukole tukoleza tusinzira ku muliro gwa kubiri kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka ekya Muganzirwazza ekatwe totuuza bwongo tukubaganya tukubiriza abantu tuyigiriza muntu oyiga otya akatale okoze otya business otambuza otya emirimu gyo n'ensonga eyo Delta TV olwokuba tugamba tukole twagala nnyo okulanga tukola ate ne tukuyiza waawo olina okusanga akatale olwaleero sirina menta nga bulijjo menta alina ebyamututte bingi nnyo naye ndine naabirye zaamu asomokire bukiira nsangalira kukuona maama zeno okwagana omu isukengira kale sebo wano ni Delta TV njibo ine balamuseeko nga njibonerere ayo olwaleero ndi wanewa imwe wene kirungi ino babuuzeeko abali kutubona mwena ye muli ngoba nti musibye mutya yo olwaleero yo olunaku lugiire lutya emirimu gy'emikoze gitambwire bwe gitambwire tukobe nti alhamdulillah rabbil alamin bwe gitambwire tukobe nti alhamdulillah Allah ajatulira mu baraka encha buterevu enkeera tulabe mu ngwate cyane abatutegekedde naye nga kyekyo olwaleero lunaku ddo olugenze atavudde nno waka wattu osubiddwa wandivuddeyo n'otetenkanyako wabweru kubanga bw'oba tofulumye kitegeeza nti kizibu okumanya ki ekibaddeyo era buterevu weewaawo ndi mwanyinazi naabiri yoyo Delta TV tukole tugamba nti olunaku lwaleero tutunulidde omulamu ogwo oguli wansi nti tugenda mu convention eri mu Bwawalabu Uganda UAE Convention 2019 lukuŋŋaana bannayuganda bannansi b'amawanga g'Abawalabu nga bakubaganya ebirowoozo awo tutunudde olwaleero kiki kye bagenda otusakirayo gwe abadde tutambula naffe ku Delta TV bulijjo tubeera ne menta wano n'atugamba tulina okuyiiya akatale tulina okukaliikiriza tulina okukola leero tusaggula akatale we tuli olunaku olwali tuli mu kkowa eryo naabiri azze tulaga waliwo akatale ke yazudde bwe tufuna omuntu n'azuula akatale najja n'atunnyonnyola naffe tuyiiya akatale ako tukalumba tutya ate tunaakaliikiriza tutya byonna nagira bitugamba omulamwa guno oba UAE tuga nti enzuula y'obutale tukwatira wamu okuzuula akatale oba obutale obw'enjawulo tuyinza okuzanyiramu n'ebyamaguzi byaffe mu Uganda kyeki kino kituliko convention ki waliwo yotugambako ku UAE convention eno kyeki neyanzanyo sebo UAE trade convention lukuŋŋaana olutegekeddwa luzenga lutegekebwa oluvannyuma ate lutandise leero guno omwaka gwa kusatu lwasookera ddala lwategekebwa mu 2017 era mu lw'omwaka ogwo omugenyi omukulu yali speaker wa parliament omukyala Rebecca Kadaga ye yali omugenyi omukulu ku lukuŋŋaana olwo olwaddako lwategekebwa mu 2018 era mu Bawarabu nga kati luno lwe lwokusatu olw'omwaka guno era tugenda kuluteeka ku Hyatt Regency Hotel eddeira mu Dubai kibuga kye Dubai wakati nga omwaka guno twasazeewo tutambulire ku mulamu ogugamba nti joining hands to seize opportunities kitukwataganire wamu tusobole obutafiirwa mikisa kati theme eno twagijja ku theme eya 2020 expo egamba nti omanyi waliwo expo egenda okubeerawo ennene omwaka ogujja bagita expo 2020 expo negenda kubeeramu ensi 19 Expo mu kubeera mwezi 19 bateekawo emiramwa gya mirundi 3 kati nga kwejja emiramwa buli nsi egenda erondako gwayo nga Uganda twalonda opportunities kati joining hands to seize opportunity nedda watu opportunity kyokka kiricho kyali just opportunities eky'omwaka ogujja kati omwaka guno netugamba nti kale bwe tubanga Uganda yonna twalonda opportunities kati theme yaffe y'omwaka guno netambulira ku ekyo kuba kye tutunuulidde buli muntu agenda mu convention y'omwaka guno abeerenga afuna ekyokuyiga kyamaanyi nnyo mwekigenda okubeerawo mu expo ya 2020 kati convention y'omwaka guno etambudde ku bigendererwa bisatu ebigendererwa bino ekisooka twagadde tutumbule Uganda eri bannansi beeri ebuwarabu wamu n'abamawanga amalala abaliyo tubalage nti Uganda investment ne business opportunities weeziri ti omuntu oyagala kukola bajja ne basigabwa n'ensimbi mu investment oba ne mu business gw'omulama gwaffe ogusooka omulamu ogwokubiri gwe twatunuulidde mu convention eno
gwabadde gwa kukola business matchmaking nti aba business bakwatagane ne bali abeere nti omuntu oli wano oyinza okuba oli wano nga gwoli mulimi oli mulimi wa nanansi naye nga bwatu tulina byuma bimukuba mu juice kati ngoli ali ate yalina ebime bikuba juice we nanansi naye nanansi tazirina kati tugamba musobola mutyo okukwataganira awamu okulaba nga business mukola business ennungi oweno n'abeera nga afunamu wamu n'oweeri okufunamu tugambye nga totuuziza bwongo kati ne tugamba nti omuntu asobola okubeeraawo wano kaawa bwana iwaffe waliwo kaawa mungi abawalabu banywa kaawa abayindi banywa kaawa tuza n'omusanvu kusaawa musanvu ng'ali ku lukaawa ennyonta emuluma n'agamba mpeeyawo kakaawa siba mpaamaza ennyonta emuluma n'agamba mpeeyawo kakaawa tugaa nti oba oli eyo ng'olina kaawa osobola okukwatagana n'abali eri abatunda oba abalina coffee shops oba abatunda kaawa yennyini mu supermarkets tugaa nti osobola okukwatagana naabo kuba ffe eri twabayise bajje babeerewo mu lukuŋŋaana lwaffe era ne bakkiriza okubeerawo so kati ne tugaa nti tukole business matchmaking ng'omulamwa gwaffe ogwokubiri omulamu ogwokusatu twayagadde tukozese olukuŋŋaana luno nga feedback channel nti feedback channel kyeki obubaka okukomawo buli omu n'amanya kyenkola kirungi ndi ku mulamwa oba siri nti kati oyinza okubeera nga oli wano eno ng'oli muwarabu kwa mulimu abawarabu already abali wanene abakola wanene businesses nenga alina ebimunyigiriza nenga talina bwakomyawo obubaka so no mu lukuŋŋaana luno twakitunuulidde nnyo era mu buufu obwo ne tufuna companies ez'enjawulo zetuzze tufunako abantu nga beebuuza ku bintu nga bino kugeza abeebuuza ku misolo ne tuyita Uganda Revenue Authority abeebuuza ku investment Uganda tubadde tukola bwe tuti naye tetulina incentives tugamba Uganda Investment Authority ejje ku mmeeza ennyonnyole nti kino bwe kibeera bwe kiti kikola bwe kiti tusaba Uganda Manufacturers Association tuse bitongole bingi byonna Lydia tumusiime omwogezi wa uma kakati ekitegeeza bino ebitongole bigendagenda nammwe eri byogere ne n'abasiga nsimbi abettanira abaagala okusiga ensimbi bibabuulire oyinza kukola otya okulumba akatale ka Uganda ate bidde wano bitubuulire namwe bannayuganda twazuddeyo kino eri musobola okukitambuza bwe muti ne bwe muti kati ate wali mu business matchmaking bannayuganda ng'oggyeko ebitongole we bajjiramu ennyo nti oli eno olina omubisi gwo ogukolera yiri oba aluwa oba engoma gye gusinga okuva omulungi naye wane eno oyinza okwesanga nga akacupa bwe kati sente ze kagula si zennyingi ennyo nga bwe wandigutunze eri kati ate ng'ogweri mukolerere ogusanga nga bagutabudde so nga gusanga omubisi gwa wano omwana nga yagukutte bulungi nnyo mu njuki gubeerera ddala mubisi guli konko era baba bagwettanirira ddala wattu so omuntu ayingiramu atya kiki mwe neetaagisa nze okubeera nammwe bwe manze ndi eri waffe waliwo nina abantu abalima kaamulali tulina abalima mwanyinazi alima kaamulali Nanyanzi tulinayo abalima ndi mukodomu wange alima kaamulali Suraiti tulinayo abalala mukwano gwange ali wano Wakiso alima emiyembe Bashiri alima emiyembe alima obutunda alina emicungwa kati bajje ddi bewandiisizaawo okulaba nga beeta mu nsonga eno kakati ngenda babulira bewandiisiza kansooke nzikatirize akantu katono nnyo ensonga eno y'emicungwa ogiraba miyembe ezo fruits ezo kampani yeesitudde neva e Dubai ekola juice e Dubai nejja wano eno neteekawo ennimiro esobola okwerimira ebibala bino kuba tulaga nti tetubirina nga tewatujje bali ababirima bagita Al-Warahabi kampani ya muwarabu mulaba ekitulina oli omwarabu azze alimire wano asobitwalewo ennimiro n'atandika okulima asobola okugenda okuba eri lyatwala eri kubanga wano tulaga nti tetufuddeeyo ku investinga mu kintu ng'ekyo ye azze n'afuna ennimiro n'ateekawo n'alima naye ngaffe mulimu eyo abantu abali eyo abalima naye balemereddwa okuzuula obutale buno weyaviriddeyo okwegambira nti ye mwennyini kajjaabi erimire kitegeeza nti tetuvuddeeyo kubalaga nti naffe bino tusobola okukola ki abantu bano obuzibu bwesinga okulaba butera kubeera mu mutindo bayogera kwano okukuuma omutindo nti ye tasobola kulabirira muyembe bulungi kuba nti omuyembe guno gujja kukoma wano ogwakakobe gulina kuba munene bwe guti sayizi eyo ye tepimika wano ewaffe naye nga lwaki tepimika olowooza tekinologiya wanjawulo emisomo ennaku zino buli lwembeera ku mitimbagano ndaba nnyo emisomo abalimi ennaku zino bajjumbidde nnyo emisomo kazi kyendabanga ekiriwo ng'ekizibu nti olumu basoma ebintu bye basomye ne batabiteeka mu nkola singa oba osomye ekintu
n'okifaako n'okikkaatiriza weesanga nga ky'osomye singa oba okitadde mu nkola osobola okufunamu ekirungi ebintu bingi then bw'ong'oggyeko ekyo ky'ogambye eky'omutindo waliwo kye bandiise obungi quantity ne supply eri constant quantity eyo kubeera consistent nga omuntu bwagamba nti njagala emiyembe osobola okumusupplyinga emiyembe throughout the year kati netugamba nti tukoze tutya kino okubeera nga kisobola okugenda mu maaso nenkubiriza nengamba abantu mwenna gye muli edda waalingawo saakoozi ezo saako zino zaakolanga emirimu gy'amaanyi ng'abalimi bonna bagamba nti nze ffe tulima kino ne bakuŋŋaanyizaawo ne bakola saako zaabwe obungi bwabeerangawo naye kati buli omu ali kinnoomu kwegamba weesanga nga bw'obeera omuntu omu oyinza obutasobola kusapulayinga kintu consistent tulina obuzibu bw'ebintu ebimu wano kati tulina seasons bbiri bannayuganda ffe twakimanya seasons ziri bbiri kati we plant mu rainy season netulinda another rainy season ya October August September netutandika okusimba kati awo tubulira nti ate yo oli akugamba kati period eno gyona malanga tolina byoteekayo ogatwala yoki yoli akugamba muyemba agusimbye ajja kunoga gujja kubala mu December oba gubale mu gwokusatu agunoge mu gwomukaaga emiyembe emirala ajja girinda gijja kubala mu gwa 12 akati anaakumatya supply eyo bwe buzibu okulima we kwatuuse abalimi abatuufu abayingidde kati okulima tebakyatunuulira season ekyo kyalina okukyusa ekyo bakikyuse kubanga ebintu bingi ennaku zino ebikoleddwa irrigation system kati ekigaana ekibala kino okuteekako ekibala gwe musana okukyokya n'ebigimuswa wansi okubikirira omuntu n'omusanga ennimiro ye ennaku zino tubadde nga tutambula mu misomo gy'abalimi osanga omuntu ng'alina ebirime throughout the year bakozesa waliwo water system eyo gye bakozesa ne wabeerawo bateeka gundi manira mu ttaka nayo no waffe ali organic atali wa chemical ate kubanga ava mu bintu binene mu chemicals kati nganzira wali wabadde omuziza batwegattako tuyingira tutya fenga abalimi b'enanansi ekasana eruweero nanansi zaffe ziri awo kamulali bwaffe ali ssemuto kamulali oyo n'atambulira ddala waliwo ne musadde wange bamutakiwanuka ali emicungwa ali namayingo wano ngolije no kamuli eno ngolije kamuli alima michungwa napakira ensawo naleta mu Kampala ati oyo yenda naja ku naimo namanye ekiro kitambula kakati abagala okugenda ku lukuŋŋaana luno twataddewo packages za mirundi 2 nga package esooka ye yaba abagala okujja okumanya kitambula kitya bwemba nina business idea yange ngeri ku lupapula bweruti diseetaga meza yonna kugiteekako nzija na bwongo bwange abo basasula $15,000 ezawano ze million nga 5.5 kati ezo kubeerako visa ne kubeerako ticket ekutwala ne komyawo ne kubeerako awo okusula ne kubeerako ebyokulya n'okulabirira byonna biri okwo kati abaagala okubeera n'emmeeza nti ze ndi wananansi naye njagala omuntu omuwalabu alabe ku nanansi yange nga bwefaanana munda agirye nakaagiwulire njagala ku mmeeza nti nze ndi wa mmwanyi njagala balabe emmwanyi zange nga bwe zitunula aleme kuŋŋa nti wampadde guleedi enfu nti nze njagala ntwaleko byenjolesa abo nno basasula $2,000 nga ezawano ze million nga 7.4 kati nga bano kubiri ebirala byonna byemmenya $500 byafuna ye afunirako n'emmeeza basobola okwoleseza ebintu bye ti omuntu bw'aveeri obeera wazze n'ebintu byawo n'omulagako oguba mubisinga ogwo n'agulinako n'alaba bwe guwooma bwe buba buwunga ng'obwo obwakasooli n'abutunulako n'aga watuno buno bwe buti bwe buli bw'abaka wange oyo n'amuteekawo bwe babyennyanja ng'ebyo n'abirabako n'amanya nti kino bwe kiti nja kyagala so nno eyo yenkola bwetyo okwewandiisa kugenda mu maaso mu bifo ebyenjawulo okusookera ddala basobola ogenda wali eri ku CBS Emmengo ku radio ya Ssaabasajja bw'otuuka ku CBS awo ku reception wenyini foomu weeziri weewandiisa okusasula tusasula mu banka naye era byonna binaku ebiri ku foomu eyo kansubire ensasula eri mu banka ya Sentinel ewaffe gundi ewalala we basobola okwewandiisiza wali eri ku KHM International enabulagala eno no company etwala abantu bweru naye yegasse wamu naffe omanye ennaku zino bingi
awo malenja tukawo tujja tukawo kankomaawo naye nga nabo bagadde baveeyo bagambe nti anaffe katulagiko ku bantu the supply labor market baliwo labor market yawo so ne bajja nabo ne batwegattako ne bagamba nti kabaddizeko omuntu wa bulijjo ne beegatta ku mugendo guno eno ne batusponsoringa nawo waliwo registration forms bw'otuukawo era ku reception nobagamba njagala genda ku Dubai UAE convention forms weeziri ozijjuzaamu ne bakubuulira ekiddako tusobola okwegatta abalimi nga 3-8 tuga nti tukunganya $1,500 kuba $5,000 omuntu omu mulimi aziraba nga ziyinza obutamukula kale nze mutwaleeko ono munnaffe omu yagende afune ekifaananyi adde akituwe kituufu nnyo ekyo era mbadde nkigamba nnyo abantu nti bwe mubeera nga muli balimi nga 6 nga mulaba mwenna ekintu kye mulima musobola okukifunira akatale eryo mufuneeko omuntu omu mumusondere mu gurupu yonna yonna mubeeramuko omugezigezi oba omwangu yangu asinga kukuba n'omwangu n'atuukawo n'asaka ng'asobola okwogera ng'asobola okuteekawo presentation yammwe bulungi ng'asobola okubafunira omuntu gwe mupataninga naye kuba ffe twabaleese so kiri eri mmwe abali eno okubeera nga mwegattako ne mujja ne mutakoma ku kujja wabula ne mwogerezeganya n'abaami bali oba abakyala abo ne mubagamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti kale mutukirize tusooke twewunguleko ewa kitunze eggomba ebintu bikyatambula njagala kulaba wetukomawo tulabe nze ng'owa media nyingiramu ntya nange mba akatale ako wanjagala okuteekayo emikutu erituweereza wano ku YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ebintu bino bituukayo bulungi nnyo waliwo ne mwanyinaze juzi yampeereza ka message ngali mu Abu Dhabi na wanaweereza nga mbadde nda program totuuza bwongo naye nze ndowooza bwe nti ku nsonga gye mwogeddeko kitegeeza eri batufuna kali tukwatagana tutya nabo naffe nga media houses ate ne waliwo okomyewa KHM International tudde katujje